السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمتنز الله تبارك وتعالى ننجل متين مجه أغتالين بكين أجاتوا لسي كماليرو الدنيا قنو يقامت ليبلوكم أيكم أحسن عملا يقال وباتوا قزسي عليه بعد مفابنا لهم سيمري مجاوي tetubadde balungi nnyo oboolyawo mu maaso ga Allah. Bangi abalungi b'ensusu Allah baatutte. Allah n'akulaga ku bakyala abadde abeeru, abakyala abadde batendwa n'obulungi. Allah n'akulaga ettaka kirikoze obulungi bwabwe. La hawla wala quwwata illa billah. Abavubuka bangi ng'abadde ayambala n'ayita ku kyalo nga bakakasa omuvubuka oyo adizayininga. Naye wetwogerera waali ekimubisse ebimu ku byayambadde ettaka ng'abadde bonna teri yakyawukanako nti ono ku bulungi bw'abadde ayina yeetaaga muziika mu bbanga. Bonna abalungi ne betulabanga ababi mu maaso gaffe, bonna enkomerero ffenna tugenda kuyingira ttaka. Allah subhanahu wa ta'ala weerayogera kufa yagamba nti inna al-mawt mazima ddala okufa tafirru minhu alladhi okufa okwo kwe mudduka yagamba nti fa innahu mulaqiikum mazima ddala okufa kubalondoola thumma turadduuna ila aalimi alghaybi washahada oluvannyuma lw'okufa mugenda kuddizibwa eri oyo amanyi ebirabwako n'ebitalabwako. Allah subhanahu wa ta'ala aalimu alghaybi washahada amanyi ebirabwako n'ebitalabwako nga bwolaba yatugamba nti faman ya'mal mithqala dharra omuddu yenna anaakola akalimu akalungi nga kenkananga empeke yakalo yagamba nti yarahu yani yarahu yawma alqiyama omuddu ono agenda kulaba omulimu gwogwo nga gwenkananga empeke yakalo fe tuyinza obutagulaba. N'agamba nti ate era omuddu yenna yakola ezambi nga lyenkananga empeke yakalo yagamba nti era yarahu era nalyo ogenda ddiraba ku qiyama. Tukyabuganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nze naawe atuyambye buyambi oba akyatuwadde akalembeekereza k'obulamu. Yagamba nti ayagala tubeere mu baddu abalongoosa. Waliwo olunaku olugenda okujja lwenjagala tukooneko olwaleero lwe tugenda okusinkagana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah olunaku yatugamba fattaqu yawm turja'una fihi ila Allah. Erifa eriwa bafizu baliwa tewali afizu la hawla wala quwwata illa billah. Lero tubuuza babbola baliwa muma awanika emikono ebiri ne aya za Qur'ani zo tukyali awo bwetutyo. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo aleeta omulembe guno nga atwekesa atulabula akaseera akagenda okujja. Yagamba nti olunaku lwe mugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah thumma tuwaffa oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusasula buli mwoyo gwonna bima kasabat wa hum la yuzlamun. nga buli mwoyo gwonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda gusasula okusinziira ku ekyo kye gwatakabanira okukola nga wa hum la yuzlamun nga teriyo alyazaamaanyiziddwa nga wolaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul A'raf wal waznu yawma idhin al haqq leero وميزان يا مزمة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومد ينال جانا ميزانيه ezitoye omuddu yenna anajja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala
nga minzaani ye y'emirimu emirungi ezitoye omuddu oyo agenda kubeera awangudde agenda kubeera nga awangudde agenda kubeera nga awonye ebibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti waman khaffat mawaziinu omuddu oyo yenna anajja mu maaso ga Allah olunaku lweno tugenda okudda mu maaso ga Allah ng'emirimu gy'olina nga minzaani yo mpewufu tekuliiko mirimu mirungi Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa ulaika alladhina khasiru anfusahum abunno ebabdu anfusahum bebabaddu abaali azaamanya emyoyo gyabwe bima kaanu bi ayatina yadlimun olwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ge baalimbisa abooluganda bakkiriza ffenna omuddu omulongoofu n'atali seeka n'atali omugagga n'atali asomye n'atasomye ffenna tulina okudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ebikolwa bino bye tukola mu duniya Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala enyweza okudda mu maaso ge yagamba nti ma yakunu min Allah waggulu waayo yagamba nti alam tara anna allaha ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ard tolaba Allah subhanahu wa ta'ala nti amanye ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi ayi yadda wansi weeyo okwongera tumanya kati ffe abategeera entegeera eno ey'edduniya n'agamba nti ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum omuddu tolina kafubo koobeeramu mu zambi oba okola mulimu mulungi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti okujjako nga muli basatu Allah yagamba nti abeerawo nga rabi'a abeerawo nga wakumeka nga wakuna n'agamba nti wala khamsatin illa huwa sadisuhum kamubeere nga muli bataano abaddu nga tuli mu kakubo ku dduniya kuno nga tukola ezambi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mbawo nga ndi wa mukaaga n'agamba nti wala adina min dhalika kiri kyatugambye nti alimul ghaibi washahada yagamba nti wala adina min dhalika wala akthara kagubeera omuwendo ogusembayo okubeera omutono amakulu omuddu newobeera omu ng'okola ezambi lya bubbi omuddu newobeera omu ng'okola ezambi lya bwenzi la hawla wala quwwata illa billah omuddu newobeera omu ng'okola ezambi lyonna lyoyinza okulowoozaako ali ku social media abali ku whatsapp abali ku facebook Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa huwa ma'akum abeera nammwe wala adina min dhalika wala akthar ne Allah yagamba nti thumma yunabbi'ukum bima 'amilu yawma al-qiyama oluvannyuma ngenda balaga bye mwakulembeza okukola mu olunaku lwe mugenda okuyimirira ekiruisa qiyama bagamba nti abaddu bagenda kuyimirira nga teriyo kutuula abaddu abeera watudde oba abeera watudde nawulira nga ayagala kuyimirira oba n'abeera waali ng'ayimiridde nawulira nga ayagala kutuula asobola okukyusa positions ez'enjawulo awala bo bakolera n'entebe ku dduniya kuno abaddu bangi babakolereko ku ntebe ez'enjawulo entebe etamukaluubirize omugenyi omukulu muleeteyoko ku ntebe egonda ku kiyama abaddu teriyo VIP ku kiyama teriyo bantu bagenda kubeera exceptional okujjako abantu abajja nga wala mu hadiisi y'omubaka yagamba nti as-sab'a abantu omusanvu abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah watagenda kubeera mu kisiikirize okujjako ekya arshi ya Allah niyo kyabuluganda bakkiriza obulamu buno obwensi bwe tuwangalyemu kwetegekera abaddu kubeera nga tuyimirira mu maaso ga Allah abaana abadde mu keetegekero kayibuuza aba P7 aba P9 senior 4 abaana aba senior 6 baganda baffe bangi naye ng'owulira pressure emutta kyekimulinyisa pressure n'okwagala omukuba agenda kukola UNEB wamadhalika abaseetinze ebibuuzo ebyo bantu nga ye era akakasa bye bagenda oseetinga bwebali baseetinze biri mu bino byensobye naye akyalina pressure eyo abaddu bangi babeera bagenda okukola ebibuuzo bye bagenda okukola nga baganda baffe bangi betumanyi abakoze ebibuuzo ne bamuwa requirements ze baagala mathematical state baagala lula simanya graph paper simanya baagala gundi omuntu ono agezaako nnyo nga bw'asobola omuzadde yeewola n'okwewola okubeera nti atuukiriza requirements z'omwana ono z'ayagala agenda akola ebibuuzo bino nga byonna byayagala abiina n'ate butya abazadde bameka abateeseteesa abaana baabwe okubeera nga beebya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba abaana bameka abafuddeyo nga bw'otwala omutawaana okunoonya muzaddewo by'oyagala akuwe ebigenda okukusobozesa okukola ebibuuzo ng'ebibuuzo by'ogenda okukola bya dduniya butya bw'osaza amagezi bw'otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mbaddu Allah baagambye walwaznu yawma idhin alhaq leero miizaani ya mazima faman thaqulat mawaziinu omuddu yenna anajja mu maaso ga Allah nga miizaani ezitoye emirimu emirungi yagamba nti fa ulaika humul muflihun
omuddu agenda kubeera awonye abaffe tuli mbaddu abonye saawa yonna tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Fudail ibn Iyad rahimahullah rahmatan wasi'a omu ku basajja abalongoofu abatusooka yasanga omusajja omuzeeyi ng'atambula asimba ati akaggo. Fudail bw'asanga omusajja ono n'abuuza omuzeeyi n'amugamba nti owange muzeeyi kam atata alayka wakawangaala emyaka emeka ku dduniya kuno nga naye bw'olowooza ku gy'oyina nange ndowooze ku gye nnina. Omuzeeyi ono n'ayanukula Fudail ibn Iyad rahimahullah n'amugamba nti situna sana mwana wange naakawangaala emyaka 60. Omusajja n'amugamba nti munzu situna sana tasiilu ila rabbik owangadde emyaka 60 oli ku lugendo ogenda mu maaso ga Allah wo naye tush an tablugha tambula gwe tofaayo n'atera okutuuka. Abaffe obuwangaazi buno bwe tulina tuseeyeeya otambula ogenda mu maaso ga Allah wo naye wa Allah wo otuukawo naki maaso ga Allah wo otuuseeyo naki swala yo weeri okakasa swala osaaleringa nabbi gye yagamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli osaalanga nabbi bwe yasaala bitakbirat okubira ddala ku takbir okugenda ku sujud okugenda ku ruku' al-fatiha gy'osoma yeyo. Fudaili agamba omusajja ono nti musajja gwe myaka 60 gy'omaze mu dduniya muno tasiilu ila rabbik tush an tablugha tambula onaatera okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja ono n'agamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bw'ayogera ekigambo ekyo Fudaili n'amugamba nti ate ta'rifuuna ma taqul ki ekigambo ky'oyogedde nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kyo ky'oyogedde amakulu gaakyo gamanyi? Omusajja ono n'amugamba nti Fudaili kimbuulire mwana wange ekigambo ekyo kitegeeza ki? N'amugamba nti omuntu yenna agamba nti inna lillahi akakasa nti fenna oba omuntu agamba nti inna lillahi tuli ba Allah amakulu omuntu akakasa nti fenna tuli ba Allah wa inna ilayhi eri Allah gye tugenda okuddizibwa. Fudaili n'agamba omusajja ono nti buli muddu yenna amanyi nti ewa Allah muddu manya nti olina okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga lawkiil singa tubadde tugambiddwa nti ogenda kuyira mu maaso ga kabaka abaddu bangi bamugamba bugambi nti kabaka agenda kulabikako gye muli omutanda liiso ddene n'atawetwa n'atalinnya mu kateeba ne ranka zonna ze bamuweeza edduniya nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti man laqiya Allahu la yushriku bihi shay'an omuddu yenna alisinkagana Allah subhanahu wa ta'ala nga tamugasseeko dakhala aljanna wa man laqiyahu yenna alimusinkagana ng'amugasseeko yagamba nti dakhala annar. Teyagamba nti with exception ng'ono yali muluk oba yali malik oba yali mukulembeze. Omuddu yenna n'agattako Allah n'ebitiibwa byonna bye balina eby'edduniya kaabaani kaabeseeka kaabaani nga mwotwalidde ne baseeka abakulu b'ebitabo n'afiira ku ntegeera eyo ng'agattako Allah mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala habita anhu emirimu gy'omuddu ono agattako Allah emirimu gye gibeera gisaziddwamu. Abooluganda bakkiriza Fudaili ibn Iyad omusajja ono amugamba nti buli muddu yenna ekigambo ky'ogambye nti inna lillahi buli muddu yenna amanyi nti ewa Allah oli muddu manya nti olina okumirira mu maaso ga Allah. N'agamba nti buli muddu yenna amanyi nti olina okumirira mu maaso ga Allah manya nti olina okubuuzibwa. Na buli muddu yenna amanyi nti olina okubuuzibwa mu maaso ga Allah teekayo ebirowoozo maadha a'adda lis-su'al ki ky'oteekedde ebibuuzo Allah subhanahu wa ta'ala ng'akubuuza. Nga bw'olaba nabbi we yagamba nti omuddu tagenda kuseetula bigere bye bijja mu bbaliro hatta yus'al anil arba' okutuusa ng'abuuziddwa ku bibuuzo bino bina qiyama. Olunaku Allah lwatugamba nti tutya nnyo olunaku turja'una fihi ila Allah lwe tugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah thumma tuwaffa oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa kullu nafsi bima kasabat buli mwoyo gwonna kyegwatakabalira okukola kyegwalafuubanira okukola nga mukyali ku dduniya kuno. Amange mu maaso ga Allah teriyo kukola, mu maaso ga Allah teriyo kusiiba, mu maaso ga Allah teriyo kusaala nga tuzze mu maaso ga Allah qiyama ng'eyimiriddewo. Imaamu Ali yatugamba nti al-yawmul amal basiraamu mmwe leero okukola wa gada hisaab teriyo kubalwa. Enkya Allah agenda tubala bila amal, enkya Allah agenda kubala mirimu gyammwe. Qur'aani eno gy'osoma giseeko ebirowoozo, kaburiya baadiya z'osaala ziseeko ebirowoozo olw'obukulu bw'okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mbaka kyava tugamba ti sallu musaale salaati al-muwaddi'
musale swala y'omuntu ng'eringa yesembayo mu buwangazi bwo girongoose kuba yegenda okusooka okubalwa ku kiyama gwe mulimu Allah gwagenda okusooka okufunako ku kiyama. Allah kyatugamba nti basiraamu mutye yawma turja'una fihi ila Allah, olunaku lwe tugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja oli Fudayl amugamba nti oba omanyi nti ogenda kuyima mu maaso ga Allah teekateeka okubuuzibwa ate oba omanyi nti ogenda kubuuzibwa teekateeka kikyogenda okwanukula ng'obuuziddwa ebibuuzo. Ani akubuuza? Allah tabaraka wa ta'ala. Leero omuddu bamuyita Wisi nga chairman wa kyalo yalina byakubuuza. Naye omuddu empale ne zimupamba ogenda okola amagulu gamukankana naye nga chairman wa kyalo. Wabadhalika nga nenga tojayambadde toyinza jjambala kubibu efaanana nkadde eyulise ebigere ebibiri bweru naye nga chairman wa kyalo yakuyise. Alaba mugamba bugambi nti waliwo nno wa poliisi abadde wano abadde akunoonya. Ne waba kubadde abaamunoonya mmubuuzaako omusajja ono awuliranga omutima gwagala mmubuuka mugugwe ku mmeeza. Owa poliisi abadde wano n'emmundu ate nkoze eki? Olaba okutya okwo kwe tutya ebitonde olwate kye bayita okubibya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yakubuuza. Maaso ga Allah nga yakubuuza. Nabbi yagamba nti ma minkum illa sayukallimuhu rabbuh, tewaliwo omu ku mmwe okuggyako nga ffenna tugenda kwogera ne Allah nga wakatiiwo ne Allah nga tewaliwo turujumani, nga tewali wavunula. Ffenna tugenda kwogera ne Allah naye ng'okwogera kwe twogera ne Allah agenda tubuuza ebibuuzo. Ebibuuzo biri ebina. Nabbi yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza an umrihi, obudde ono Allah agenda kubuuza ku myaka gy'owangadde. Owangadde emyaka emeka? Fudayl omusajja amugambye nti naakawangaala nkaaga. Fe Allah agenda kubuuza abiri. Qur'ani ogisomye kigero ki? Qur'ani omanyi kigero ki? Al-Fatiha gy'osoma yeyo. Abantu bangi obulanga nakhjar akwatibwa ensonyi okutuula okusoma ya saluna tagimanyi, ng'ate lyekkubo lyokka lye tuyitamu okusoma Qur'ani, teriyo kkubo ddala. Obuddu nawulira ng'aswala okusoma ya saluna naye kyewuunyisa abaddu tetutya Allah subhanahu wa ta'ala tetukwatibwa nsonyi kola bwenzi. Obuddu ku zambi tetuswala, obuddu taswala kubba, obuddu taswala kulimba. Allah yagamba nti yastakhfuuna minan nas, abaddu bangi bakwatibwa abantu ensonyi naye wala yastakhfuuna min Allah, ate tebakwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsonyi. Ku ibadat abaddu bangi baswala era Allah subhanahu wa ta'ala asaasira abaddu abeerekereza ku myaka gye bayina ng'olaba emyaka gitambudde neyerekereza n'agenda mu madarasa n'atula n'asoma. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abaddu abo abangwirize kubeera kusalawo kulungi. Wallahi kusalawo kutuufu omuddu okwerekereza kuba kuteekateeka kwimira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu bangi tugenda kudda mu maaso ga Allah ng'omuddu asaba Allah mugamba nti rabbi rji'uni, Allah nkusaba onzizeeyo la'alli a'mal salih, nkusaba onzizeeyo nkolemu emirimu emirungi fima tarakt, emirimu egyo gye naleka. Allah nkusaba nzizaayo, Allah mpaayo chance, Allah nkwegayiridde. Allah agenda mugamba nti innaha kalimatun huwa qailuha, ebyo ebigambo byogera babyogera dda. Wakati wo n'okuddayo buli obulamu bwewavaamu waliwo barzakh, waliwo ejjiji, tokyayinza kuddayo. Nga bw'olaba Allah abaddu abalala bayogerako abagenda okulanjana abali mu surati sajida bagenda mugamba nti rabbana abisalna wastami'na, Allah amaaso gaffe galabye ebibonerezo kati tubikakasa, wastami'na n'amatu gaffe gawulidde tubiwulidde ebiwoowo. Abaddu bakuba ebiwoowo bamugambe Allah subhanahu wa ta'ala nti rabbana farji'na, Allah tukusaba otuzzeeyo, Allah tukusaba otuzzeeyo tukole emirimu ebirungi. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda bazzaayo abaddu kasitoba mulamu obwensi n'otandika olugendo olw'okudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala tetuyinaawo return ticket mu bulamu bw'edduniya. Bannange kola, yenna asobola okusoma Qur'ani soma, asobola okuyimirira ekiro yimirira ekiro, asobola okusiibula emmande n'olwokunasiiba, asobola okulagira empisa ennungi n'okuziyiza emize ebibi, kikole lillahi tabaraka wa ta'ala. Bimu ku bigendo tugasa ku qiyama. Omusajja Fudayl amugamba nti muzeyi weeteeketeeke Allah agenda kukubuuza nga nange bw'agenda okumbuuza, naye teekateeka ansa z'ogenda okuddamu Allah subhanahu wa ta'ala ng'akubuuza. Omusajja ono n'asiriikirira n'amugamba nti Fudayl mal hiilatun, Fudayl magezi kigompa. Omusajja ono yate ebigambo bya Fudayl ibn Adi bye yamugamba, namugamba nti Fudayl magezi kigompa nga bw'olaba nange amagezi ge njagala okwewa naawe gakuwa. Fudayl ge yawa omusajja ono n'amugamba nti fa ahsin
musajja gwe munnange muzeeyi myaka nkaaga longoosa nnyo ma baqiya fi umrik ebisigaddeyo obuwangaazi obusigaddeyo bw'otamanyi nga nange we ndongoosa mu buwangaazi bwange obusigaddeyo bwe simanyi Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa ebyasooka n'ebinaasembayo n'amugamba nti naye wa intufsida bw'onaayonoona ma baqiya fi umrik ebisigaddeyo mu buwangaazi bwo Allah tabaraka wa ta'ala agenda kukuvunaana ebyasooka n'ebinaasembayo naye kyo bannange tulongoose kiyama Allah subhanahu wa ta'ala olunaku olwo aloogerako ebigambo bingi Allah yagamba nti okumanya olunaku olwo luzibu yawma tarawunaha oba aya eri waggulu eyo yagamba nti obuzibu bwa kiyama Allah yagamba nti watara nnasa sukaara wama hum bisukara abaddu bagenda kulabikanga abatamidde mu surati al-hajj aya ensooka yagamba nti abaddu bagenda kulabikanga abatamidde naye wama hum bisukara nga tebatamidde ng'abaddu ekibatunuzanga abatamidde bagenda kutamira ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala walakinna azaba Allahi shadid olw'obuyitirivu n'obukalubo n'obulumuli okuluma kw'ebibonerezo bya Allah ku kiyama bigenda kutamiiza abaddu olunaku lwe tugenda okwimira mu maaso ga Allah Allah yagamba nti ogenda kulaba abaddu nga baliga abatamidde naye olw'ebibonerezo bya Allah nga bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala ebikubonereza abaddu byagenda okusunako obuddu atamiire Allah bwe yayogera ku muli wa riba yagamba nti la yaqumuuna omuddu anaava mu nsi muno ng'alidde sente za riba sente za bank 10%, 1%, 2%. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la yaqumuuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas omuddu oyo agenda kuba muutala ng'alinga akubiddwa amajinni omuli wa riba ku kiyama bw'atyo bwagenda okufaanana adda mu maaso ga Allah olunaku Allah lwatugambye nti tutye olunaku lwe tugenda okubira mu maaso ge ng'obudde omuli wa riba bw'atyo bwafaanana nga bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala ebibonerezo byagenda okuleeteramu abaddu ebifaananyi nabbi yagamba nti umma yange abaddu bagenda kuleetera mu bifaananyi 7 nabbi n'agamba nti waliwo abaddu abagenda okuleeterwa ku kiyama nga buli bifaananyi kya kiradatan wa khanazi ng'omuddu ali bifaananyi kya nkobe n'ambizi kifaananyi kibi omuddu ne bagamba bugambi nti olinga enkobe oba nagamba nti olinganga kiye ekisolo ekyokubiri kyejogedde owulira nga akuvumya ekigambo kye naye nga taggambye nti bw'ofaanana era owulira nga kizito nnyo naye ate butya omuddu okujja ku kiyama ng'ekifaananyi ekyo kyennyini nga kyali bannange omuddu okujja ku kiyama nga Allah feesi ennungi gy'otunako mu ndabirwamu ng'ogyagala Allah tabaraka wa ta'ala ng'akuleese ku kiyama ng'oli bifaananyi kyankobe n'ambizi basahaba bayogera ebigambo ebyo ne bugamba nti wange omubaka Muhammad sallama abantu abo bagenda okuleetera ku kiyama nga bifaananyi kyankobe n'ambizi alaysu yashhaduuna la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah bagenda kubeera tebakkiriza Allah nti ali omu era bagenda kubeera nga tebakukkiriza nti oli mubaka wa Allah nabbi n'agamba nti bala abaddu bano abakyala n'abaami bagenda kubeera nga banzikiriza nabbi n'ayongera okuleeta ebimu ku bitende ebirungi bye balina n'agamba nti wayusalluuna mwana wattu nga basaaze ng'abaddu abasaaze baswala mmeka swala 5 n'agamba nti wayuhijjuuna nga bakola ne hijja nabbi n'agamba nti wayusammuuna era nga basiiba oba ayyaami al-bi'th oba basiiba sunna ya mande na lwakuna oba shahru ramadan basiiba n'omwezi gwa ramadan bukeera ku makya Allah nga baleese ebifaananyi kyankobe n'ambizi basahaba beebuuza nti abantu abalina emirimu emirungi bwe gityo ki ekibaleeta ku kiyama nga bifaananyi kyankobe n'ambizi nabbi n'agamba nti abaddu abo abaawulirizanga ennyimba bannannyini music abaddu nga yaafiirawo kayimba omuddu omu yagamba ne munansomera aya nze munansoma hadiisi ne muzima nsiiza kuva ku nnyimba naffe munnanga amawulire ag'essanyu ge tukuwa ku kiyama Allah tabaraka wa ta'ala bw'atyo bwagenda okuleeta ng'ofaanana bw'atyo Allah bwagenda okuleeta omuddu omuyimbi n'omuddu eyawulirizanga ennyimba bw'atyo ku kiyama omuddu bwa Allah bwagenda omuleeta Allah kyatwewaza nti bannange butya olunaku yawma turja'uuna fiihi ila Allah bwe mugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah thumma tuwaffa kullu nafs oluvannyuma buli Allah subhanahu wa ta'ala buli mwoyo gwonna agenda guwa bima kasabat olw'ekyo kigwata kabanira okukola wahum la yuzlamuun nga talina gwali azaamanyiza omuddu anajja mu maaso ga Allah nga yalongoosa okulongoosa okwekala empeke y'akalo empeera zongenda zifuna anajja nga yeeyonoona nga teyeenenya
n'afiira ku zambi ngali yenkananga empeke yakalo era obudde ezambi yagenda ddira ku qiyama. Fudayil kyagambye omusajja munnange erongoose ekisigadde mu buwangazi bwo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa bw'ona alongoose ekisigadde mu buwangazi bwo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa. Bannange kubadde kusaasira kwa Allah nga nze naawe ffenna wallahi tusobya Allah, ffenna tukola amazambi, ffenna tusobya Allah kuba nabbi yatugamba nti kullu ban adamu khata, buli mwana adamu yenna musobya. Naye yagamba nti omusobya asinga okuba omulungi ye muddu eyenenyereza Allah, ye muddu eyenenyereza Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bidhulm, buli omusinga nali mukwatira ku zambi lye yagamba nti ma taraka ala al-ardi min dabba. Allah yagamba nti ku nsi kuno teeleseko kitonde na kimu kiinaayina. Naye Allah yagamba nti yafu an kathir, abaddu bangi bye basonyiwa. nga wala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati al-a'raf qul ara'aytum Muhammad abaddu babuze bala batya in akhadha Allah sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih. Siga Allah subhanahu wa ta'ala akera kumacha gafenatu zibi amatu ogero kera kumacha gato kyawulira ne bakuba akaganga ne bakakubira kutu gato yinza kuwulira. Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti oba nakwata amaaso gano n'agaziba Allah akulage ku bagagga abali ebulago basajja bamiliyonati nga ssente akakadde tekamulumye mutwe eyataibu gwassa ku ssimu gwe ssente z'oli ekyeggulu ye eyataibu wa ku ssimu emitwalo 10 nga gwe woyinza ojjirira emyezi egikulungudde emitwalo 10 yagissa ku ssimu naye bali bulago ng'ekimutta ebulago gyali maaso tegakyalaba amaaso gagandi ng'emmaali ye oba oliawo yabugayaza obutategeera Allah ku dduniya kuno takyayinza giraba nga takyayinza giraba. Nina obugagga obu gwe mmanyi Allah tabaraka wa ta'ala yamuggyako amaaso naye nga beemu ku basajja abalina bbaasi zino ezisaabaza abantu ku kkubo ly'essejja bagamba naye alina bbaasi ezitakka wansi wa 8 naye wallahi takyayinza kutuna kwemu wadde n'emu takyayinza giraba. Alina ente ziringa mu 1,000 mu n'okudda waggulu nte nga bwolowooza ku zooyina nga gwe bwolowooza ku muwendo gw'ente zooyina alina 1,000 naye takyayinza kutuna ku nte ye n'emu. Amaaso Allah subhanahu wa ta'ala yagatwala. Allah n'abuuza nti oba abaddu abo wa khatama ala qulubikum oba nenkwata omutima guno nengusiba nakwata omutima guno nagusiba omulundi gumu obadde ovuga emmotoka odduka 108 Allah nakwata omutima omulundi gumu olaba emmotoka wenjumira awo ng'eri mu 108 omutima Allah agusibye oba mugenda kuttuwa muli awo mugenda munyumirwa drive ono Allah namusiba omutima oba muli mu nnyonyi muvaako Dubai kulya ku ssente kujooga ku Mungu wabaddeyo ekivvulu muba muli mu nnyonyi bwe muti bonna bapayiroti Allah subhanahu wa ta'ala n'abasiba emitima oba n'abaziba amaaso oba muvuga muddawa Allah kyabuuza nti man ilahun ghayru Allah ani gwe manyi atali Allah ya'tikum bi ayinza obbibaddiza ani gwe manyi atali Allah ayinza obbaddiza ebyengero ebyo byayagala tukozese effectively tubeere nga tudda mu maaso ga Allah olunaku lwatwekesa lwatwewaza lwatuwulya obuzibu bwalwo okubeera nga oba olyawo tunaabeera mu baddu abasiimiddwa abooluganda bakkiriza olunaku lwa qiyama lunaku luzibu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wenaafuuyirwa eŋŋombe omulundi ogwokubiri kuba omulundi ogusooka Allah yagamba nti fasaaka ebintu byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna bigenda kuzirika okujjako Allah subhanahu wa ta'ala byanaaba yagadde bisigale nga bwe biri byasinga okumanya. Naye ebitonde byonna abaddu bonna abanaawulira kufuuyibwa kw'eŋŋombe omulundi ogusooka bonna buli omu wanaabaali bw'anaabanga mulamu agenda kuzirika. Yagamba nti thumma nufikha fiihi ukhra oluvannyuma efuuyibwa omulundi ogwokubiri marratan ukhra omulundi ogwokubiri. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abaddu oluvannyuma batandika okuva mu ntaana zaabwe tugenda ku qiyama. Hadithi emu Aisha omubaka musallama yagamba nti abaddu tugenda kuva mu ntaana nga ffenna tulinga bwe twazaalibwa
nga teri yayambadde ekkanzu kebejjiribaabu wano wetutudde omusiraamu n'amala akwata ekkanzu n'agikasuka eri twanguwa omukwata tumanya kati ayina ekitali kituufu ku mutwe n'akwata akakaya n'akasuka eri era abatannakajjako kukamalako bw'ati nga baddu bamuzinzeeko dda bamuyooleyoole bamudduse gy'asula bamanya omutwe gulabika gufunyeemu obuzibu okukiyama nabbi yagamba okumanya nga tugenda kujja nabbi yagamba nti okukiyama ekiraga nti tugenda kubaba wansi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda tulaga nti tetulina kye tuli mu maaso ge tugenda kuva mu utaana ng'olinga bwe wazaalibwa. Aisha radhiyallahu anha neebuuza nti omubaka naawe yagamba nti ffenna tugenda kuva mu utaana ng'olinga bwe wazaalibwa. Aisha n'abuuza omubaka n'amugamba nti owange omubaka abakyala tebaatulire ku basajja n'abasajja ne batuula ku bakyala nabbi n'amugamba nti owange ya ibnata Siddiq muwala wa Siddiq Abubakar nabbi yagamba Aisha nti olunaku lugenda kuba lukaawo nnyo olunaku lugenda kuba luzibu nnyo wallahi ng'omuddu talina bwetaavu butunula ku munne ng'omuddu talina bwetaavu butunula ku munne olw'obuzibu bwa qiyama olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yagamba nti yawma yaj'alu al-wildana shiba olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okuzuukiza obwali obwafanga bwana buto nga bonna bumeze evi olunaku olwo luyita lwangu nabbi n'agamba nti qiyama omuddu ne wanajja mu maaso ga Allah ng'ayina emirimu gy'abannabbi 7 omuddu ayina okutya olunaku olwo abange olunaku luzibu nabbi yagamba nti abaddu we naafuuyibwa engombo mulundi ogwokubiri nga ffenna buli omu ayimiridde ku ntaana ye hadithi mpanvu makulu gayo nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuba omuliro okuva ensi eno gyetandikira gye tutamanyi ensi etandika okugoba abaddu abamanyi abamu waliwo riwayati ze baleeta ne bagamba nti bonna woolaba amazzi oceans ezo zoolaba enzizi zonna z'omanyi zigenda kufuuka petroli zonna ziveemu omuliro nabbi yagamba nti omuliro gugenda kugoba abaddu gutugobe okuva buli omu we bamuziika nga ffenna gutugoba gututwala mu bbaliro gujje ensingo yaagwo nga gugenda guboggola omuli wa riba oba agenda kudduka atya ku kiyama adduka ng'alinga akubiddwa amajinni agenda kudduka atya nabbi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba sinna aya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman a'rada an dhikri abadde wasoma Qur'an kino mu kiwulize kya bbeeyi gye muli Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman a'rada an dhikri omuddu yenna anaava ku Qur'an aneesamba Qur'an n'awangaala nga tamanyi kugisoma ekyengera ky'olina ekyokusoma Qur'an okirabye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omuddu yenna anawangaala nga yeesambye Qur'an agivuddeko tayagala kumanya bigikwatako zikasaasaala essola zange nga naali fatiha gy'asomaafu yasabu neemulemi okusoma Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ngenda muwangaaza obulamu nga bwakanyigo omuddu anaafa oba anaawangala mu dduniya muno nga tamanyi kusoma Qur'an n'aleeta ekyokubiri kye mbadde njagala okizzayo ku qiyama Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba aya zimsati ttaha eno gye ggwera Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma omuddu yenna anaawangala nga yeesabye Qur'an tamanyi kugisoma agimanyi gisoma tagikolerako yaali awo awangalanga bw'ayagala awangalanga bayimbi nga bazanyi ba firimu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma Allah agenda muzuukiza ku qiyama ng'omuddu oyo muzibe nga talaba bajjajjaffe abafudde mu mbeera efaanana bwetyo bajjajja baffe abafudde mu mbeera efaanana bwetyo bakitaffe abafudde mu mbeera efaanana bwetyo bamaama baffe abafudde mu mbeera efaanana bwetyo abalina abaana mikwano gyaffe babeka abafudde nga wallahi tayinza kusoma Qur'an ekifaananyi nabbi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ekifaananyi Allah kyagenda okuzuukirizaamu omuddu afudde nga yeesambye Qur'an ekisookera ddala nga tamanyi kugisoma agenda muzuukiza ku qiyama nga talaba omuddu ono agenda kuva mu ntaanaye eno buli ogumugoba oba agenda kudduka atya bw'oba oyagala okufunamu sampolo y'okudduka kwe bwe tuva wano dduka mpaka gy'osula ng'ozibirizza gwe kunyuka emisinde odduke mpaka gy'osula ng'ozibirizza ne wabaawo etassatu
gyowotera okukwata ekkuba erigenda emmanju ng'obadde oyingira mu nju tomanyi gy'olaga. Abange ebyokusoma Qur'ani si bya muzannyo. Omuddu anaapanga agyesambye, nabbi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Allah agenda muzuukiza ku qiyama nga talaba. Omuddu ono agenda kubuuza Allah mugambe nti rabbana agenda gamba Allah subhanahu wa ta'ala nti rabbana lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah lwaki onzuukizza nga ndi muzibe nga ku nsi kuno nali ndaba. Allah agenda mugamba nti wakadhalika atatka ayatuna fanasitaha wakadhalika alyawma tunsa. Allah agenda mugamba nti nawe nkityo amateeka gange gakujjira, Qur'ani yakujjira, tuula osome yasaluna n'ogaana, tuula osome Qur'ani n'ogaana. Tolina budde, olina bwa maaniyu, obudde olina bwa DP, FDC n'ebirala, obudde bwa firimu, obudde nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda mugamba nti amateeka gange gakujjira fanasitaha, n'ogeerabira tewafaayo okusoma Qur'ani. Allah agenda mugamba nti wakadhalika alyawma tunsa, naawe olwaleero okwerabidde. Naye nga Allah yagamba nti wama kaana rabbuka nasiya, Allah subhanahu wa ta'ala teyeerabira. Naye olulimi Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okukozesa okubeera nga lwogera okulumya omuddo ono, lwogera okubeera nga lumiriza ddala. Wagaana okusoma Qur'ani, kati Allah akulese ku kiyama ng'oli muzibe. Engombe efuyiddwa omulundi ogwokubiri we tubadde, abaddu tusitusa okuva mu ntaana zaffe. Yawma idhin tuhaddith akhbaraha, ensiro egenda okujjayo amawulire gaayo, ensiro egenda okujjayo amawulire gaayo. Abaddu bagenda kuva mu ntaana zaabwe, buli omu we bamuziika, be baziika mu mazzi bagenda kuvaayo, be baziika mu ntaana zaabwe, buli omu we bakuziika oba be banaatuziika oba wa simanyi, naye buli omu woonaakomekkereza obulamu bw'edduniya nga be bakuziise. Abaddu tugenda kuva mu ntaana zaffe ffenna. Allah nga wagamba, Allah subhanahu wa ta'ala nga bwagamba mu aya emu, wa barazu lillahi jami'a. Allah agenda tugamba nti mwenna mugende mweyoleke mu maaso ga Allah, mugende mwasembulinge mu maaso ga Allah. Mu aya endala Allah yagamba nti agenda gamba baddu nti laqad ji'tumuna furadan, ozze kinnoomu, kama khalaqnakum awwala marra, nga bwe nakutandikawo. Olaba ku kiyama bw'ojja nga tolina mukwano gwakuyambye. Dira abaddu bangi tugayaziddwa okusoma eddiini eno lwa mikwano gye tulina emibi. Dira abaddu bangi tugayaziddwa mu ssola, tugayaziddwa okukola emirimu ebirungi lwa mikwano gye tulina emibi egitatuyamba, lam yuqarribuna, egitatusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agenda agamba omuddu nti ozze kinnoomu, kama khalaqnakum awwala marra, nga bwe nakutonda ng'oli omu. Jangu onnyanjula emirimu gyo gy'olina. Emyaka gy'owangadde 3 mu dduniya, Qur'ani obadde ogisoma kigero ki? Emyaka gy'owangadde 4 mu dduniya, swala zenkana ki? Emyaka gy'owangadde 5, buvuka myaka 15, lwaki tosiiba Ramadan? Abaddu bwettu bwe tugenda okufaanana. Aisha atugambye mu hadith, tuva mu ntaana ng'olinga bwe wazaalibwa. Abaddu abamu bagenda kujja ng'oledde muzibe nga n'amaaso mazibe, azze ng'amaaso mazibe ng'ali mu kunya. Buli omu agenda kujja nga bwe yava mu lubuto lwa maama we. Omuliro gutugobe gututwale mu bbaliro. Nabbi yagamba nti abaddu tugenda kudduka tutuuke mu bbaliro, abadduse nga bagwa ebigwo babuzibe, abali baluli badduka agwa ebigwo, abaddu abaali bageya nga balina ennimi mpanvu zikoona eno wansi kugeya, abaddu agala balina embuto zikoma eno baalyanga emmaali y'abamulekwa, ng'adduka olubuto lumukuba ekigwo waluyoola ati, n'adduka ne lukuba ekigwo n'aluyoola, eno muli ogumugoba mutwala mu bali addukayo etabbiri ne lukuba ekigwo n'aluyoola. Ebifaananyi ebifaanana bwebityo, ebifaananyi ebifaanana bwebityo. Abaddu tudduke tuuke mu bbaliro. Hadithi ya Nabbi yagamba nti abaddu banaatuuka mu bbaliro, abaddu ffenna tugenda kuddukira wa abuna Adamu alayhi salatu wassalam. Tugende wa Adamu tumugambe nti, ya Adamu, owange Adamu, gwe taata waffe, ama tarawna ma nahnu fi, tolaba embeera gye tulimu ya Adamu, ama tashfa'u lana inda rabbina, togenda tuwolerezaako mu maaso ga Allah. Adamu, tuli mu mbeera mbi, tuwolerezeeko mu maaso ga Allah. Oli mukwano gwa Allah. Allah kwe kitonde kye yasooka okutonda mu dduniya muno, genda otuwolerezeeko mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Adamu alayhi salatu wassalam, Nabbi yagamba nti agenda tugamba, Adamu agenda kugamba abaddu nti nafsi, bannange muundeke, nange ndi ku mwoyo gwange, muundeke sirina kye ngenda mbayamba.
Adamu atwegaanye naye ng'ali ku lulwe bagamba nti agenda kugamba nti nange nnina omutawaana gwange Allah yanziiza okulya ekibala n'ekikola ki n'ekirya wama dhalika obujulizi bungi bukka mu Qur'an wali mu Qur'an nga Allah alaga nti abaddu abo yabakola ki yabasonyiwa naye okukakasa nti Allah yamusonyiwa agenda kumala kudda mu maaso ga Allah naye nga Allah bannabbi be yabasonyiwa ensobi ezimu ze bagwangamu Adamu alayhi salatu wassalam agenda tugamba nti bannange nafsi mundeke ndi ku mwoyo gwange nabbi yagamba nti abaddu oluvannyuma bagenda Adamu ng'atugobye tugenda kuva waali abaddu banaagenda okujyayo bati nga bala Ibrahim alayhi salatu wassalam bamugambe nti ya Ibrahim ama tara ma nahnu fi Ibrahim tolaba mbeera gye tulimu ama tashfa' lana 'inda rabbina tugenda tuwolerezaako mu maaso ga Allah ya Ibrahim anta khalilullah oli mwagalo wa Allah oli mukwano gwa Allah tuwolerezeeko wa mukwano gwa atusonyiwe Ibrahim alayhi salatu wassalam bagamba nti agenda gamba nti wa inni kadhibtu thalatha kadiba nange munnange mundeke obuwangaazi bwange nalimba ennimba ssatu ffe twakalimba oba ennimba mmeka Ibrahimu ye ate nga zonna tebwali bulimba wabula ebigambo byayogeranga byali bituufu nga wala abaddu be yagamba nti inni saqim ndi mulwadde mundeke nga baagala mumutwala mu kusinza amasanamu oba mumutwala gye baali baagala mumutwala n'abagamba nti nze ndi muki nze ndi mulwadde amakulu Ibrahimu kyali ayogera nti nze ndi mulwadde wa omutima gwange buno mulwadde omutima gwange muki mulwadde bo baategera mu mulwadde bwa mubiri n'ebigambo ebirala byebaleeta ku kigambo ekyo oba ku hadithi efaanana bweti kyenjagadde butolere Ibrahimu alayhi salatu wassalam agenda tugamba nti bannange mundeke nafsi nange ndi ku mwoyo gwange mugende ewa kitammwe oba mugende eka ewa Musa mulabo baana abawuliriza abaddu tugenda kudduka nze naawe n'abalala abaatusooka abaafa betutamanyi n'abanaasembayo tudduke tugende ewa Musa alayhi salatu wassalam tumugambe nti ya Musa owange Musa tugenda tuwolezaako mu maaso ga Allah tulaba mbeera gye tulimu mbi akaseera ako keewuunyisa omwana ono oba omuntu tagenda kujjukira maama we muwolereza wabula nga ffenna obwongo butuli ku bannabbi kubeera nti be batuwoleza nga be b'enkizo mu bantu Musa alayhi salatu wassalamu agenda agamba nti wa inni qatalta nafsi ze munnange nange nina ogwange gwakutta muntu mundaba nange natta omuntu simanyi oba Allah yansonyiwa abagezi nti mundeke nange ndi ku mwoyo gwange munviire mugende nange ndi ku bizibu byange mundeke ate nga Musa ekyafayo tukimanyi bulungi ebusat al-qasas abasajja yali ataasa bataase naye olw'amaanyi amaanyi ge yali alina mubattaggulula bwati omusajja omu ne yeekuba kweyeekuba omusajja oyo n'afa era Musa yagamba nti hadha min amali shaitan innahu aduwwu mudillu mubin mazima ddala shaitaani kino ekikola kya shaitaani tekyali kigenderere era Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamusonyiwa naye ku kiyama ajja yeeraliikirira olw'obuzibu bwa kiyama okuyimira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti oluvannyuma abaddu bagenda kutulyawe bati nga tebalawo kkubo lya ddala wabula nga wala Isa bun Maryam bagamba nti abaddu olunavaawo ffenna nze naawe ayogera tugenda kudduka tugende wa Isa bun Maryam tubugambe nti ya Isa owange Isa bun Maryam ya Isa okutendebwako kyali kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kiyateeka ku Maryam alayhi salatu wassalam kiyamuteekako oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamufuuwamu Allah subhanahu kyali kigambo kya Maryam kyali kigambo kya Allah kiyateeka ku Maryam kwe kubeera nga kwe kutondebwako ng'obudde olwo tugezaako mulaga enkizo gy'alina mu maaso ga Allah oluvannyuma abaddu bamugambe nti ya Isa olw'embeera eyo gy'olina ey'enkizo oba oliawo mu maaso ga Allah togenda tuwolerezaako mu maaso ga Allah bagamba nti Isa bun Maryam agenda agamba nti bannange nange mundeke ndi ku gwange abaddu bwe nava mu nsi muno abantu bansiiza nga wala Allah wegamba mu surati al-Maa'ida agenda kukuŋŋaanya abaddu nga tuli mu qiyama awo ennyini we mbadde njogera ayita Isa bun Maryam amugambe nti ya Isa anta kulta munnange Isa gwe wagamba abantu babeere nga bakusinza ggwe ne maamawo bakufuule ggwe ne maamawo ekisinzibwa Isa bun Maryam agenda kwanukula Allah mugambe nti ya Rabbi singa ekigambo ekyo kultuhu singa nakyogera faqad alimta wali badde okimanyi ta'lam ma fi nafsi Allah omanyi bulungi nnyo ebiri mu kifuba kyange omanyi nnyo bulungi nnyo ebiri mu bwongo bwange Allah omanyi siina kye nabagamba okuggyako nabagamba bakusiize
genda nenowooza ku aya ezo neŋŋamba oba bapasita banaatulira batya ku ndiga zaabwe ku kiyama. Isa ng'avuddemu ekigambo bwe kito ng'agambye Allah nti Allah siina kye nabagamba okuggyako nabagamba kye waŋŋamba. Amakulu nabagamba bagambe nti la ilaha illa Allah. Olwo Isa bun Maryam aya ezisembayo wansi agenda agamba Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekigenda okukutula abakatuliki, ekigambo ekigenda okukutula abasosodooti, ekigambo ekigenda okukutula bapaapa, ekigambo ekigenda okukutula bapasita bonna buli omu mu ddaraja ye mu mbeera efaanana bwetyo ey'okusinza Isa bun Maryam. Isa bun Maryam agenda agamba Allah wa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk. Agenda agamba Allah nti Allah oba baddu abo oba bookye baddu bo. Pastor olowooza agenda kuvaamu statement kyawo, olowooza endiga zigenda mutula zitya? Sobola ku kiyama Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abaddu Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okulamula ab'omuliro bagenda kuguyingira, ab'omujjana bagiyingidde. Bano be banaaba bakakasizzaako okuyingira omuliro bagenda kugamba bannaabwe nga baddu bagamba bapasita ti inna kunna lakum tabaa, munnange pasita kakande gwe gwe nali ngoberera, pasita gwe gwe nali balaba ekkubo, gwe gwe nali ngoberera. inna kunna lakum tabaa hal antum mughnuuna anna nasiba min adhab. Olinayo akantu konna kompa mpone ebibonerezo bya Allah. Bapasita bagenda kwanukula bannaabwe oba abashiriku bonna bagenda kwanukula bano bebakolangako obushiriku, oba emikwano ebibi gigenda kwanukula jinne waajo gigambe jinne waajo nti munnange inna Allaha qad hakama baina al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala yalabudde dda wakati wa baddu be. Kiyama ogirabye, siina kyengenda kukutaasa, nze naawe bagenda twokya kakkana wano, kakkana ffenna bagenda twokya, siina kyengenda kuwa, tolina kyogenda kukola ki. Ma ana bimuslikhikum wa ma antum bimuslikhi, tolina kyogenda kuwutaasa nga nange bwe siina kyengenda kukola ki, kyengenda kukutaasa. Naye okyawuluganda bakkiriza kiyama bwetyo bwegenda okufaanana. Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaamala okulabula oba abaddu nga bagenze wa Isa bun Maryam naye ayina embeera ebweraliikiriza. Wama dhalika Allah tabaraka wa ta'ala atunyuza mu Qur'ani nga bwe bigenda okuba nga tagenda muvunaana bantu musiiza kuba si yabagamba, era Isa agenda kumweyiza abawaddeyo. Naye Isa bun Maryam mweraliikirivu, oluvannyuma agenda tugamba nti abange nafsi bannange ndi ku mwoyo gwange mundeke mukwate ekkubo mugende wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abaddu bagamba nti thumma ya'tuuna, tugenda kutuuka ewa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwe tunaatuuka ewa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama bagamba nti abaddu ffenna tugenda mwebungulula tumugambe nti Muhammad anta khatama an-nabiyyiina wal mursaliin, gwe wasembayo mu bannabbi ne babaka. Tumulage lanka zaina anta habbul bashari ila Allah anta khayru khalqillah, gwe kitonde ekisinga okwagala mu maaso ga Allah, gwe kitonde ekisinga okubeera ekirungi mu maaso ga Allah. Tumugambe nti ama tashfa'a lana inda rabbina, tugenda tuwolezaako mu maaso ga Allah, tugenda tusabirako Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusunywa. Muhammad tuwolerezeeko. Bagamba nti oluvannyuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda avunname gyawulira direction ewava eddoboozi lya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mugamba irfa rasak Muhammad, sula omutwe gwo, ogamba ki? Sula omutwe gwo, ki kyogamba? Oluvannyuma agamba nti nabbi agenda kusula omutwe gwe agambe Allah, mugambe nti ummati, Allah umma yange, Allah umma yange. Ekibuuzo, tuli mu ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuli mu baddu baanaakaabira nga sunna za nabbi zituswaza naye ng'ezammaaniyu tezituswaza. Leero NRM ne bwereeta empale nga zikoma mu bisambi waggulu, abaddu bazambala. Naye sunna y'omubaka empale okubeera waggulu w'amaviivi, era yeebuuza naye suuti yange n'ey'emitwalo 5 gw'olaba esalwako. Allah yagamba jilibaabu, ummati Muhammad abakyala balina kwambala ki? Jilibaabu. Naye omuddu alekawo ekyo ng'alina omuyimbi ye gwawulya gwayagala, anyimbira akayimba kano. Era abaddu bangi sunna z'omubaka abaffe tuli mu abo nabbi baanaakaabira nga leero sunna za nabbi zituswaza ng'omuddu taswala kusala kimemeya. Omusanga asaze eno, omuvubuka ali mu amagezi oyinza okusala ekimemeya n'asala eno n'eno n'azireka wano
ng'alinga ensega era oyo nga yategeera ennyo oyo omwana oyo mugezi shap oyo anaagenda okutegeera nti densi ng'ayingidde omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. Labo kitabu Luganda bakkiriza omubaka agenda kugamba Allah nti ya rabbi ummati Allah umma yange oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agenda mugamba nti ya Adam agenda kukowola Adam alayhi salatu wassalam bagamba nti mu riwaya emu yagamba nti nze ne Adam ffeffekka bagenda okuweebwa omukisa okubeera nga tuwolereza abantu ku kiyama. Yagamba nti yere Adam be bokka bagenda okuweebwa omukisa ogw'okwolereza abantu ku kiyama okwolereza bokkaba. Naye nabbi yagamba nti oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agenda bagamba nti ku bantu bo Allah agenda bagamba nti jja mu bantu bo abadde bakakasiddwako okuyingira omuliro mu bantu bo kwata abantu 9 ku buli 100 jjako abantu 9 bayingire omuliro ojjeko omuwolereza ayingire ejjana 9 mu muliro omu mu jjana okuwolereza ku kiyama. Opportunity Allah gyagenda okuwa nabbi agenda mugamba nti ku buli bantu 10 jjako omu abasigadde 9 muliro jjako omu min kulli alf ku buli 10 jjako omu ayingire ejjana 9 bayingire omuliro. Olaba oyimira n'Abubakar mu 1000 abanye batujjirawo awo ekyokuyiga ne batuwewulyamukko okusinya ku bujulizi obw'enjawulo okwongera okutegeera ensonga eyo si kuwewula kutali kwa ddiini wabula olw'obujulizi obw'enjawulo ne batugamba nti abantu 9 bagenda kubeera Bayajuuj ne Maajuuj. Kati nga gwe bakujjayo gw'omu mu bwomu obwo nga gwatopinga 10 ku Bayajuuj ne Maajuuj okakasa oli wase emweyo enaatopinga 10 luli awaliwo ebigambo by'abamanyi bingi nti abaffe abantu bano 9 bagenda kubeera mu baddu bano oba bagenda kubeera mu bitonde biri. Awaliwo ebigambo bingi nesaagala kutaganjula kati tuli biramu olulala naye kikulaga obukawo bwa kiyama. Mufunze nga mmaliriza hadithi gyemba nsembyayo ku mbeera ya kiyama omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumanya olunaku lugenda kubeera luzibu. Eva ku Miqdaad sahaba bayita Miqdaad radiyallahu anhu sahaba ono agamba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nawulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam era yali awulira ku mbeera ya kiyama nga weegenda okufaanana. Yagamba nti tudni shamsu yawma alqiyama nabbi yagamba nti enjuba oba omusana gugenda kusibwa bagenda kugussa wansi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugujjayo ku buwanvu bwa miles zeguyina okuva ku mutwe gwo. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuguleeta kitundu kya rada agenda kuguleeta riwaya negamba nti Allah agenda kuguleeta okuva ku mutwe gwo mayiro emu okuva ku mutwe gwo. Naye awo guli bana ba climatologists manya weather focus geography byakoze bitya batulaga nti waliwo over 30 million miles okuva ku mutwe gwo. Millions ensukka mwameka okuva ku mutwe. Naye omusana gukwokya n'olyanga ekkanzu oyagala jjambuliramu mu kkubo nga tokisobola busobozi. Omukyala ne kwokya nga owulira jiribaabu olinga ayambadde akabaati ayambadde essigiri. Naye ate ku kiyama Allah gyayogerako ng'abaddu amazaalika tugenda kujja nga tuli buswa. Oluvannyuma saata obusana okuva ku mutwe gwaffe nga guli mayiro emu okuva ku mutwe gwo oza kugenda kuba gwaka nga gwokya kigero ki. Nabbi n'agamba nti oluvannyuma lw'omusana ogwo nga gusiddwa ku mitwe gyaffe mayiro emu okuva ku mutwe gwo. Nabbi yagamba nti oluvannyuma abaddu bagenda kutuuyana okusirira ku mazambi gaabwe ge baali balina. Nabbi n'agamba nti waliwo abaddu abagenda okutuuyana ng'entuuyo zaabwe ze batuuyanye nga ziri mu bukongovule, ng'entuuyo ze zikoma enowa ng'atuuyana eno okukoma ku bukongovule. Nabbi n'agamba nti waliwo abaddu abamu abagenda okutuuyana ng'entuuyo zikoma mu maviivi
nabbi n'agamba nti waliwo abaddu abagenda okutuya ng'entuyo zibakoma mu kiwato nabbi n'agamba nti waliwo abaddu abagenda okutuyana ng'omuddu entuyo zimukoma mu kamwa ffenna tugenda kutuyana ng'omusana ogwo gussiddwa okuva ku mutwe gwo nga guli mayiro emu okusinziira ku mazambi ge wali oyina oba ku mazambi ge tuyina bannange twenenyeza Allah tabaraka wa taala Allah kyatugamba nti tuubu ila Allah tawba tannasuha twenenyeza Allah subhanahu wa taala olwenenya olwannama ddala asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum oboolyawo Allah subhanahu wa taala ajja tusonyiwa amazambi gaffe ajja tusonyiwa obwoloonefu bwaffe hadithi eno yeeraliikiriza omuddu yenna asuubire okusingana Allah subhanahu wa taala kagenda kubeera kaseera kazibu omusana ogwo batugamba tibwe gunaasendezebwa okubeera nga guli mayiro emu okuva ku mutwe gwo nabbi kireki yatugamba hadithi endala oluvannyuma Allah ajjemu abantu bamiteeko 7 abanaabeera wansi w'ekisiikirize Allah agenda bo bateekako ekisiikirize nga si ambuleera tebagenda bateekako simayamu oba byonna byolaba bikola nga sheeri ku duniya wabula kiri kigenda kubeera kisiikirize special Allah kyagenda okuwa abaddu abali special naye nga bali mu miteeko 7 emiteeko egyo 7 oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okubeera olada oba olyawo kwe tunaatandikira omusomo gwaffe gunaaba guddako ku mbeera ya kiyama aya gyenjagadde ensembeyo ku kiyama okumbyako okumanya olunaku lwa kiyama lugenda kubeera olunaku luzibu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti agenda gamba abaddu nga ffenna omuliro gutwetoolodde tuli mu bbaliro olaba nti abaddu basaza amagezi ne bawona obwavu era osanga abakyala ng'akeera munne mama Sumayi tukoze tty okuva mu bwavu tugende twewole mu bulaabu ne bagenda ne beewola naye basala atotto kuva mu ki ku kiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa ebitonde bino opportunities naawe agenda bagamba nti wa in kana lakum kaidun fakidun bwe mubeera nga muyinawo olukwe lwe muyinza okwekobaana ne mukola muzyewo mulukole Allah subhanahu wa ta'ala agenda tugamba ku kiyama nga ffenna tuli mu maaso ge omuliro gutwetoolodde bwetuli mashariki n'emangale bitoyina kyolaba okuggyako muliro Allah agenda tugamba nti wa in kana lakum kaidun bwe mubeera nga muyina olukujjukujju lwonna lwe musobola okukola okubeera nga muwona ebibonerezo byange mulukole mubiwone omanye bwe yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo ebyo amakulu agenda kugamba abaddu nti oba olina woosobola okuyita odduke dduka ogenda kuyitawa oli buswa ekikwetoolodde muliro ng'ekikwetoolodde muliro ku kiyama bannanga olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwatugamba tulutye yawma turja'una fihi ila Allah netugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah lunaku luzibu nnyo lunaku lukambwe tulina kukola leero baganda baffe bangi baziikiddwa ssaawa 8 bangi baziikiddwa ku ssaawa 10 bangi baziikiddwa obudde bwonna baziikibwa oba bazze baziika ekyaffe abaddako nze naawe kitwetagisa okubeera nga tuyitiriza okulongoosa tugenda kwibira mu maaso ga Allah naye nga tugenze naki tufeeyo nnyo tule tusome ya saruna lyekkubo lyokka erigenda otutaasa okukola ebiwerezo bya Allah tufeeyo tusome Qur'an tufeeyo tuyige essola tufeeyo tukole emirimu emirungi emikwano gyonna gye tuyina ku duniya kuno gifundikira na bitiyo na nkumbi emikwano gyonna gitwerabiza Allah enkomekerero kuba kutuziika kuyiwako ttaka era ekiraga nti yabadde akwagala nnyo mu kuziika yobu kuba kuba ebitiyo ebingi era baga nti wallahi yabadde ayagala munne tojjukira oli yamuyiyeeko nnyo ettaka so obadde akuba nnyo ekitiyo tamujjukira oyo nga buli omu agamba mutegedde eyajjayo n'ettaka lino eryabadde eryemye abantu eryabadde wabbali n'alimuteekako eyo oyo abadde mukwano gwe nnyo oyo era abadde amwagala nnyo emikwano bwe giti bwe gifaanana tumaliriza bitiyo na nkumbi abaana babeera mu kuziika nga bakayanira enkumbi era babeera we baset olowooza agikayanira kuyolako ttaka lye bakuyiwako kukwongerako era bagenda okuzikayo bati nga bakebera obudde mwatugamba essaawa 8 kati laba ssaawa 10 omuntu anaavadde mu jamuwe kawempe jamuwe mwayise ebitaala byawo tebiyita mmotoka ebusega jamu mungi era ogenda okulanga mikwano gyo bonna olubayinza okuyiwako ettaka nga baddako banywa kyayi gonja bamugula ku kkubo gwe bananywera ku kyayi nga batuuse ewaka n'emimmonde emyokye ennamawojjolo gwe nga bakulessa eri olikabula muliro wa Allah nesho bannaye abooluganda bakkiriza opportunity eno gye tulina tugikozese nga tukyali balamu tunyiikire tusome Qur'an
tunyikire tusome Qur'an omuddu toyina kubo lyonna lyogenda kuyitamu toyina kubo lyogenda kukwata tetulinayo kubo lyonna lyetugenda kukwata mu dduniya muno fenne kubo liri eri fenna tulina okuddizira mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala bwe tunaaba tuzzeemu okulabagana tugenda kufuna ku byokunywa ebiriyo ku kiyama abo muliro bagenda okunywa n'ebyokunywa by'ab'omujjana ab'omujjana balina ebyambalo byabwe n'ab'omu jahannamu nabo balina ebyambalo byabwe nga olaba Allah bwe yagamba nti ab'omujjana wa libaasuhum fiiha hariir bo bagenda kwambala ngoye za siriki matiriyo eyo ennungi so n'ow'edduniya tomulowoozaako temuli Allah yagamba nti engoye za hariir Allah yaziwaana obulungi ate Allah n'agamba nti ate bo ab'omuliro ku kiyama yagamba nti qutti'at lahum thiyaabu min naar yusabbu min fawqi ru'usihim hamim ate bo ab'omuliro Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti bagenda bakolerayo obugoye bagenda bakolerayo ebyambalo kapunjabbi bakolerayo akakanzu oba kajiribaabu oba mpale na saati wallahu a'lam naye nga bibikoze manda ga mu jahannama yenyambala y'abantu aboononefu ku kiyama eno yenyambala y'abalongoofu ku kiyama tekyabuluganda bakkiriza tugezeeko nnyo okulongoosa tunaatandikirawo biiznillahi tabaraka wa ta'ala naye bakubiriza twongere amaanyi mu ibadaati zetukola saawa yonna tusinkagana Allahu tabaraka wa ta'ala naye ekibuuzo ala ayi haal Allah obusinkaganye naye ng'oli mu mbeera ki abadde n'obusente mu dduniya muno bagenze abadde abadde ne ssente mu dduniya muno bagenze naye nga ssente mu maaso ga Allah tezikola ekigenda okukola mu maaso ga Allah Qur'an eno gy'otaddeko ebirowoozo n'osoma n'omuddu okusaala essala n'emirimu emirala ebirungi gye tumanyi Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh